Butelevumbanisa ko najo msinzo okuberanga mugoberera ku Fahad Pro UG YouTube channel yokawuka oyinza okuberanga osanga reliable source oba reliable content oba mawulire agakagwawo updates all over the world munsi yona wano mu Uganda wamune bweru wegwanga e Uganda yona mbeera ntunulayo nembeera nga nkufunira amawulire ago nenga kuŋŋanyiza nembeera nga ngatagata nembeera nga kutuusaako wano buterevu gwe subscribing edda nkwebaza nti webali nnyo webalire ddala naye teweerabira ka notification bell kali awo ate gwe atanawo kubeera nga subscribinga naye making sure nti okoona ka subscribe ate obumaliriza ka notification bell nawo kali awo kakooneko kajja kubeera nga kuyamba nti buli update buli mawulire genda banguleetera ojja kubeera nga ogafuna mbutereevu ewatali kumala budde katandike n'amawulire era nga gano ga mwana muwala oba omwana omuwala era ng'ono alina emyaka 10 bamuyita atuhire becky bambi mwana muwala ono mama we yakwata n'amusuula mu baasi mama we yakwata n'amusuula mu baasi oluvannyuma lw'okubeera nga akizudde nti omwana ono bambi mulwadde alinamu obulwadde buli bwennyini buli omu bw'amaanyi ate alinamu n'endwadde endala nnyingi nnyo so mama we yakwata ekkubo n'amusuula mu baasi we yamusuula mu baasi baasi nebeera nga emuvuga nemutwala Fort Potro era bwe yatuuka Fort Potro eno gye yasanga omuzira kisa eyamulonda bambi mama we yamusuulawo ate ye tatawe tumanyi mayitirege so mama olwamala omuteeka mu baasi netuuka Fort Potro omuzira kisa n'abeera nga amulonda era olwamulonda bambi omwami ono bamuyita Alani era n'abeera nga atwala obuvunaanyizibwa okubeera nga alabirira omwana ono n'okutuusa kati yakasuula katonyo era nga kalwadde nnyo biyitirivu kubanga obulwadde obwo nga mumanyi busensera era buleeta endwadde endala nnyingi nnyo so omwana ono basobodde okubeera nga bamala emyaka emitine nnyo 2 wali emulago so abatalaba story eyo kambeere nga nkutuusaako emboozi ya Becky nawo watuuse essaawa eno ate naffe omulimu tubadde nga tugukola era abantu bangi nnyo basobodde okubeera nga basonda ssente nga bayita mu nze wali ku Facebook page yange zonna mbeera ensonga nzibatuusaako era Facebook page eri Fahad Pro UG so akasente basobodde okubeera nga bakasonda sb4 yalese miliyoni 4 mu mitwalo 3 ate naffe eno omulimu tugukola akasente abantu bakateekayo abali London abali mu America abali mu UAE n'abali wano mu Uganda akasente basobodde okubeera nga bakaweereza okubeera nga bayamba oba banunula obulamu bw'omwana ono no Becky atwalire kansukuzannyira obutambi bw'omwana ono oluvannyuma kumawona amawulire amalala era nga muno muli aga cephocoh yasobodde okubeera nga ateebwa olunaku olwaleero mama fina akutte bukwazi essimu n'agamba momote olunaku lwaleero tageza n'addayo mu kkomera momote atoye order era omwana basobodde okubeera nga bamuta cephocoh oyo owa TikTok kasubire afunyemu ekyokuyiga era tajja biddamu by'okuvuma abantu mu mawulire amalala mulimu Alimpa Ronald era nga Alimpa Ronald ono eyakuyimbira lusuku lwa seminti munange poliisi emunoonya bubi nnyo omwami ono yeekwese olw'ebivulu ebimu kinajjukirwa nti omwana mulenzi ono Alimpa Ronald emabegakawo yavaayo ku TV munabako ensonga zaayogera naga nti twayawukanamuko ne yali manager wange ate yali ya booking ebivulu era nga n'akasente yakakwata so Alimpa Ronald naye bamunoonya yenda kubeera nga naye nkuterawo obutambi bwe awo maaso awo oluvannyuma kuleetere n'akatambi kaziza bafana bafana naye poliisi emunoonya olw'okubeera nga yakubye TikTok agenda kubeera nga byonna mbikusosoterera era mbigategate mbikuleetere wano just weekuumire wano tannaba kubeera nga osubscribinga subscribe notification bell tokeerabira Fahad Pro UG wokawoka wayinza osanga amawulire agali reliable TB nebatandikisa ebiddagala bya TB ebifaanana yero wava ewaka esooka kulimbalimba muto wange namusindika ewa jjajja mpa Becky tumutwala mu ddwaliro akomawo awo nze netugenda muto wange namuteeka ku booda netugenda ffe netulinnya baasi takisi netutwala ku baasi netunoonyeza entebe netugifuna ne basooka bayomba omwana muto alya sente meka n'azimuwa awo owa baasi nayimba mpuno omwana talina sente za mmere agenda kuntawanya nga yaga kyakunywa nga yaga kufuuka
wa basi ne mama nagenda nagula kasoda nakankwasa nentula mu basi nensawo ne bagiyingiza netusimbula awo mama natuuka ku geti nansiibula nali mu basi netugenda namubuuza nasooka namubuuza mama tulaga ojja walaba wesirika n'ataŋŋamba nantuula ye mama tulaga ojja walaba ate iwo walungi bagagga obwo bajja kuweerera osome olye bulungi bakuze bakuwe ne school fees yamala okuntembesa nanuma omukono yamala okunuma omukono oluggi ne lweggala nagamba mpunoolwere bulungi nja kujja nfunye sente nja kulinnya baasi nange njije nkuleetera ekicupa kya soda n'atajja ziza bafaana ogamba oti lifiti banaye kiri kitya twisted gwati trendinga wakubye omwana katono omuti ebyokuba omwana bitrendinga nnyo munnange saamukubye mawulire gansanze nange nembiyingiramu ndikubaamu kubyo bagamba mukakanye obusungu nti nedda lwaki bakwata ku muntu gwe twagala buti rasita naabwe lwaki osirika gwe jeno nembagamba kangenerayo omwana bamukubye batanga bamugalamiza ne bamukuba mu kibooko zino ozogunjula omwana titoddayo kumanyira abantu kubanga abaana babalina omukutu kwe bali ogwo omukutu baguyita tiktok kati singa abagukola baali basobola okuvuunula ebigambo bye boogera singa baatya dda kubanga babeera okwo ne boogera ebigambo ebinene ebizibu bikinedde ekyo situagala abo bato baffe kati ate nze bwenatuuse ngambira aba ne babindaga bawoza bali mu bintu ebinene byonna gwe ekitundu kyomanyi kyoyina ku mubiri bakyogera live erinnya lyakyo lyetwaliwo which is one kizito ebimu ebitundu ebiri ku mubiri tosobola byogera tosobola kudda n'obyogera ng'omutwe oba omukono oba kiki kati ebimu tubisirikira ne bo bajja ddala biri ebyomunda ebyomubyenda byonna ne babiteeka ku mukutu kati balyoka batandika okumanyira buli omu so kati nga omanyi guno omuleme nti tukuze saawa eno waliwo kyolaba noga nti ono omwana nga ne polisi tenajja biki yeetaaga ate akole ki kwegamba ayigirizibwe nti nedda si mukuba muteekako mbala ekkola ki naye omugalamiza ate nga nayakkiriza nti gonsinze kankole ki kangalamire naye olwokuba nti nabo balina abawagizi babeera mu kkuma muliro kati naye bagenda omuliro ogwo kukka kubafa abagukakkanya twakoze ki twazze omuliro tugukakkanye babeere ku tiktok nga bakola ebirimu amagezi ebisobola okusomesa nga naffe bwe tukeera n'ogamba kanyimba akayimba akagenda osanyisobola kukola kibiki okitegeera ekitegeeza gwe yamukubye abawagizi bamukubye nga bayambako gamba abawagizi bamukubye nti oba kyonzaga nti mbayambako ndowooza akatambi ketwalayo akatambi akalabiddwako okuva nabadde njagala akakyaka akatambi kewalabye nabadde njamukwata yadde tannagalamira bo bataddako nga tannagalamira nga alina okukola ki nga omanyi nti omubbi bwomukwata asooka kwagala ati adduke anoonye wali obumooli afulume kumba ate yakwatiddwa dda ekyamukubiza mufunze yadde akuvvoola kwegamba agezaako okuvvoola ate nakola kine nga mpaka lwanayogera aba yamutumye ate oyo yamutumye tumukoleko kubanga ne industry abaana bolaba abamu babatuma gagenda owemule gundi genda okole gundi so kati ate waliwo abantu abamu nga wemule atuba nga azikudde emisambo egyakola ki kuba kati ate bwotete byobwoma ate tutandika okuwemula ojja kudduka okitegeera bulijjo tulaba baana nga bavuma abantu is it true nti babeera basasuddwa balabe bammo babasasulira ddala babasasulira ddala kati otufano mu kuyimba ndammwe mukimanyi tulina mmwe abavubu abantu abafulafula sene bamanaja sene bapromola sene biki si bayimbi si beba balemeseza industry okubanga egera maso balemeseza n'okubanga tufuna abakulembeze obwo butegeerekeka nga ekyo kigenda mu maso bali osanga oli ali ku music fe tuli bayimbi tosobola tulwanyisa n'otusobola abantu batukoze ebintu bingi mwana bagize naye ng'ate tugenda bafumita endongo abaana bano aba tiktok wobasanga beyita baserebu gwenga superstar abaana bano baserebu nga yebeyita ne batandika omanyira abantu munsi yaabwe era nga boyogedde nti gwenga superstar fe tuli munsi y'aba superstar bo bali munsi y'aba serebu oba serebu oba biki nenga baserebu anti ne bogenda ku stage n'opama ko ndabira ku bendulo oba serebu naye kyoba okoze ekyo kyaba star kati bo balowooza nti byalekanye bati mbo oba abaserebu bikinedda byaddala kati abo bakumukutu ogwo tubaime ku mikutu gi Instagram gyani osanga kuli omuntu yeyambuliddeko nga yamanyi
wattu tumwayita nawo mbwabige manyi biki kumbe kuli eri abera kuli akola bintu bye okite yamanyi buli nsi yonna eriyo ziza abayimbi bavuddeyo ne bakuwagira oluvannyuma lw'okuba nti ogambe abawagizi bo bakubye TikTok buli lwolaba abantu nga bawagidde ekintu gwemanya nti kibaako ebirikonde ebirala sinze nzekka wadde nange nti kyambalukuse ne ngamba n'omwana bulijjo akola bino naye nga waliwo omukazi ono madamu fulufiga omanyi naye anti tatudde naye ate yabadde alina batereezeza mu layini abamusimana batadde kitali abamu bakoze eki babasazeko emiri bakoze kati babadde bakkakkanye kati tugamba katubakkakkaki waliwo abakyalina emputtu embazuulu bwe badduka bakola obuntu obuvola babukolera mu busonda mu bumooli eyo beekweka basuloba mu ntano bawuwa kakati bajja ne bagira kati kakati yonna twabakukumuddeyo gye bali batiktok abafuuse threat eri music industry because sigowe kaba bavuma omuntu no kyetwagala sitre fe tuli bayigiriza mukwano kati tusobola kulaba ate omuntu nga bwongera kukola ekyo nga tekiri ku media kulina kubaako bintu bwotaba music okitegera kulina kubaako bintu ng'olina kyosomesa ki abantu banga oli mu kuactinga oba ng'oli mu kumugamba ekintu ekiri productive okitegera ne kakati bataba abaana tekimugana kujja n'akwata mukyala Betty namutandika okuva kagere mpaka omutunga buli ololwala kati eno nyingo kino kibi mpaka lwakwambuka nakuyitawo mpaka lwakutuka ku luviiri naga nti zembiri zoyina ugondi kakalanda lugo kati nti okitegeera nalokakogera so kati okitegeera embeera ina ensi ina abasomesa nga polisi tenavayo waliwo abantu abamu nga si polisi buli kaseera nga abavubuka bamu mutooka leta kibooko awo galamira kibooko mmeka 5 toddangayo wangi toddangamu gwani ndi serebu katukube iki kubanga togenda kusanga superstar nga ali mu ebyo mubamu kuba kyo kusomera bakola kiso feba superstar twagala tukole omulembe gw'abaserebu abakola ki abalikali nga byaddala tuddako music industry wuma yalangiridde Sindi saha obadde owagirani Sindi wamaanyi nga era bwokimanyi naye nga omanyi byebukulembeze bibaamu nti okozeeko ffe ng'abantu twemulugunya kati nga omanyi nti ekisanja bwekiggwako baleeta ekisanja ekiki mu kisanja kino naye yennyini yandibadde muwagizi agamba abantu bano abankomplainingako kanveewo baletekewo gwe baagala tukole ki tulabe bwe kibeera kubanga bonna bayimbi bamanyi naye kati nze nganze nti nasooka nennonda Sindi abeerewo kati ate nnonze essaawa kubanga Sindi sirabye nnyo kyakoze eki kyakyusizza oba kale kiriwo kyogamba nti tulina ne pulezidenti okitegeera yes kati then tugendeko eno tugendeko mbasajja abateerya ntama asobola okuvaayo natwa mu offisi n'agamba nedda omuyimbi kyankizo bannange omuyimbi gavumenti erina omulaba ngaeyo kyaddala kubanga kitegeera kubanga gavumenti ejja nebakozesa netabasasula ate yo bweyagala erina kyeyisaawo ekira ate nebayita ate abamu nebawula okitegeera nebadde eno kugamba nti omuyimbi w'Uganda talinga muyimbi nga mu Nigeria nga ate tubasinga abo okukuba endongo neffe tetuli organized okitegeera kagamba nti twagala ffe tuli bino tebiriiko nakulwanagana my sister bino ebintu birimu nga abayimbi abaddala bategeera nti kubanga wantu tulina abaagala okukulembera waliwo n'abataagala kati abavuddeyo abaagala era njozaeza nnyo essaawa okuvaayo oba kugamba mpagira nnyo kyasaawa okuvaayo n'agamba n'aleka byonna n'agamba kaŋŋende neesimbewo okitegeera kubanga beba abasajja abatiri nti amasobola okuvaayo n'agamba Mr. Bebe kuto tuletako gundi soko kakane wadde gwe mukulu waffe era nebyewakola byamaanyi nereka ate tubeko byetwogera kubona tuli basajja kati tukuze nti ate doctor okitegeera nti ate gundi kwa kati kyekyo kati ate abantu abalina kye balaze ekifaananyi kuba omuntu yenna agenda okukulembera era abantu abali mu kifaananyi bwekityo okitegeera tukyusemu katini nti sister nge Sindi gano oba kale gwebeera next kwono naye ayingireko mu office tukole ki ate ne bwaba ayingidde mu office abasajja bali esibana ba promoter ba manager ne basooka bateekako omuntu mu office mu kifo ky'okukola bamuzeeno bamuzeeri bamujja ku kituufu ne bamukoze ekikyamu katwagala abantu bano nga si mukazi kuba omukazi twaba bamaze bamuzaddemu omwana baba bali ena ali mu kufuga baba baddamu mukola ki mumuteka twaga tutekewo abasajja nga musajja nga asobola okugamba abasajja bane kati naawe kati olaba sister nge Sindi ati abamu abantu abakola ki abatyano bagambako n'okujja abakazi babeere baprezidenti kwa bakola ki no abakyala tutwagala abakyala kale bayina ewe basobolera ddala bafaayo bakola ki naye ate okitegeera bamaliza babategudde ngoba oluusi ali mbufumbo oba oluusi okitegeera kati sister fulaba Sindi ali mu kuyonsa alina obuvunanyizibwa oyo omwana gwali mukuza ate next president oba kiki ate twetagamuwa obudde kati eno office eno bagiweko abasajja batira entama bagamba nti kakati mwana bannange mujja abayimbi tugendako Nairobi tuzikana abayimbi be Nairobi tulabe kiki twetaaga studio wane ekola mastering tugende tuleete omuyimbi egundi kati ekya studio tuleete government usente zetusasula ez'omusolo mpitivu nga n'amafuta geeyongeza buli lunaku byetutategeera
mutugulire zi kamera okitegeera mutugulire zi kamera ife tusobole okubanga tuyamba abantu baffe mutuwe equipment kubanga nawe boba toyine no kamera tosobola kulaga abantu kikigenda maaso muki kyobola baba kubanya abasajja base kamera zammwe okitegeera kubanga ze ziri mu data so kati ffe tuyina data mbotugamba nti nituleko omusajja afugeko saha sindi avuddewo omu ku bayimbi abamanyi bebe kuli yagamba saa tazaana kufuga kubanga anywa nnyo enjaga bajja genda omuyita ng'owedde yanyosedda kanzine namuggweri akola atya oziniramu bebe ulu gwe nakazina lwaki nzinamu nti kituufu omulembe gukyuse nnyo olaba ffe turespectinga kubanga bwetwatawo respect tewali kintu kitambula okitegeera bw'obanga torespectinze bazadde bo togenda kufuna mukisa we respect abantu abakulu olina abakusingako omwaka gumu nejjukira nti omuntu bwakaddiwa sometimes windows ono akolaki amanyi okukkamu windows ebyallo sigwoyo gw'omwogera kuba muntu naye mukulu of course tumuwa ekitiibwa ali myaka gy'abantu betuweera ddala ddala ekitiibwa abantu abakulu naye kyeggamba nze njogera nga nze nti alina opinion ye okitegeera okwogera kyakola ki naye guno omugigi gwange njogera gwa saha kuba nayinza okuba nga ayogerera gwa sindi kuba abasindi bakulu baffe batusookawo mu game okitegeera ayinza okuba nga generation ye gyaliko